Yes, all right. Nkulamusizaako gwena ali mu ggandalo lya weekend kanso nti bintu bitambula bulungi nnyo baganda bange mwena abekumira ku Yugi Update TV. Kakati okusinzira ku kyagenze maaso wali Nakaseke. Lutamaguzi kye yakoze mu Amyoli Kaguta Museveni. Saako ne government ye enkoko ekikola bwana bwayo. Ku speech eyabadde eri strong gye yawadde. Kino kibayita okukolera awamu okubeera united. Kakati tulabanga amaanyi agabaddewo ng'omukulembeze w'ekibiina kino waali Robert Kyagulanyi Ssentamu era Lutamaguzi adde talina kulubandaaza yabadde alina okusinziira maanyi ge gamu mafuta nga weegali agende maaso n'okubeera nga awa ekigambo eri abantu be jjukire no constituency ye Lutamaguzi gy'atwala era gye buvuddeko yabagamba nti nno abeegayiridde mu mulonde ekisanja kino kyokka ekisembayo tagenda kudda asobole okumaliriza ebyo ebyamutumwa ku speech eyabadde enkambwe nnyo gye natera okuteerako Lutamaguzi gye yawadde yagenze maaso n'okusoomooza ekibiina kya NRM n'okusoomooza mu Amyoli Kaguta Museveni naddala mu biseera bye tubaddemu ebyameefuga ddala kituufu Uganda tuli meefuga yabalaze era n'abakakasa nti bukyanga Uganda efuna meefuga Uganda teyeefugangako ekyafugirwa bumbulwa omuntu talina ddembe demokrasiya taliimu amalwaliro tegaliimu gwegendereze nnyo system ya wano engeri gy'ekolamu ekulaga bulungi nnyo nti no Uganda tinaba kubanga etuuka meefuga kakati byemu ku bigambo Lutamaguzi Honorable Lutamaguzi byabadde agenda maaso n'okuspreadinga eri abantu b'e Nakaseke era yabadde speech nnungi nnyo yotasaanye kubeera ng'osuwa era njagala ngikuweeko gwe n'oluvannyuma ojje mu comment section okomentinge oli ku Yugi Update TV gwatana kubanga osubscribinga kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko oberenga otwegatako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange mpuliriza saagala kubalwisaayo kamba twale direct mu speech eya Lutamaguzi gye yawadde nga president w'ekibiina ekya National Unity Platform waali atemya bukofu yeetegereza agamba njagala ndabe bigambo ki bye mugamba abantu Uganda kyempya gye tuyinawo weetegereze Jetuyitidde mu Nakaseke South toyogedde emisindalo gyaffe ab'amagye g'SFC bagiwambye naleese emisindalo gya mirundi 3 n'egyokuna Ssekabira gyaleese nagyo ne bagiwamba era munzikirize yogera ekigambo kino mu Runyankole mu Abanyankole abali wano Museveni n'ova kimunonga Museveni n'ova kimunonga enda kwogera ebigambo byange pulezidenti waffe kubanga nkimanyi oli wano nga bakutya olunaku lwaleero Katonda teyakikoze nga accident olunaku lwaleero ye Independence Day ya Uganda yakeetuga emyaka ku myaka 63 Museveni akavugako emyaka 40 ekimu ku kyatwala Museveni mu nsiko mu mwaka gwa 1982 najja mu nsiko za Fred Nakaseke najja Ssemuto n'agenda e Kapeeka n'agenda ebitundu ebyetoolodde kwali kubba kalulu mukimanyi muzikirize nkole nammwe endagaano olwaleero Museveni bw'obba akalulu kaffe tukutandikirawo ababadde nga bakuvuganya nga muwamba abantu baffe nga mubatemula mubateeka mu makomera ne mutwala ettaka ly'abakadde baffe ababakuuma mu nsiko ne mutwala obugagga bwaffe kakati akalulu akawadde watubba naye ak'olwaleero tukulayira tetugenda kuddayo waffe Uganda yaffe era tunaza okubisanyingako tukimanyi nti tulina bannaffe abamu abalina obutiitiizi bw'otuuka mu bitundu bino n'osanga entumu z'obuwanga abasajja nga bayimbanga mwoto nawaka Ssemuto mwoto nawaka Kapeeka mwoto nawaka Kamuli mwoto nawaka Kikamulo naye tetulina kye tugaludde wabula abasajja bano okukomawo ne beddiza ettaka ly'abajjajjaffe kakati tukomyewo okusobola okukola namu endagaano ekyo kafuuwe buli eyafuna ettaka lyaffe ogenda kulikwako olwaleero mulina emmundu olwaleero mulina ssente olwaleero batabani bammwe bwe batukijjanya mu nsi yaffe be ba DPC be ba OC be baami naye mbalayirira olwaleero ku Independence Day ekiseera kyammwe kituuse tutandika okusibamu ebyammwe ffenna tukimanyi
Museveni bwe yajja mu nsiko eno teyalinawo kyabugagga kyonna. Kambawo ebyafaayo, ennyumba ya Museveni gye yasooka okuzimba mu bulamu bwe yagizimba mu 1987 kampuni ya Loko yagimuzimbira. Naye olunaku lwa leero abasajja bano buli kiri mu ggwanga kyabwe. N'akatono ennyo ke tulina obubanja bwaffe nabo bazze babutwale tetugenda kukikkiriza ekyo. Museveni si bwe babba akalulu. Akalulu ka 1998 Museveni tebabba gwe babbogote n'okwata emmundu n'ojjene ewaffe n'okuba emmundu n'otulekera entuumu z'obuwanga. Kati naffe olwaleero twekomitinze ezookwate ku kalulu kaffe tukutandikirawo. Bino bye tubaddeko ebyemabega eby'olusaagosaago abasajja badda obululu ne tugenda ne twekubagiza Museveni yabbye abeesefusi baalanze bataddewo amakubo. Tukimanyi mu ggwanga amagye g'eggwanga tegawera na mitwalo 10. Batu n'ayimirira Nakaseke, Gomba n'ayimirira, Kampala n'ayimirira, Masaka n'ayimirira, Busoga n'ayimirira. Abasajja bano babadde bakozesa waffe. Olwaleero twekomitinze nakusairinga namwe endagaano eby'obupiikiisi byakomye. Tugenda kuyimirira Mbaala ayimirire, Masaka ayimirire, Gomba ayimirire, Nakaseke ayimirire, Luweera ayimirire, Nakasongola ayimirire, buli Munnayuganda ayimirire. Kajolo tulunda ggwanga Mukutu kwa Sama Uganda. Tubankimanyi pulezidenti waffe agenda. Bampita Sama Uganda. Kangozesa ekigambo ky'abakatuliki kyebakozesa kuba bwe tugenda e Kampala batugamba mwe mwaleeta obusajja okutumazeeko emirembe. Obusajja bwatugoba ku mirimu, obusajja bututte budda mugagga, obusajja tebumatira, obusajja bututte ettaka lyaffe, obusajja bututemulira abantu, obusajja buwamya abantu baffe. Muzikirize kuba abantu b'eruweero netonde ng'omukatuliki nga ŋŋamba agulupa okusonyiranga ddala. Baana baffe kireme kudda ku baganda baffe abeeruweero be baleeta abasajja abasaanyaawo ensi yaffe n'ogenda emmengo nga n'emmengo bagituwambako. Omwana wa Buganda n'ajja okwogera nga naye yeegayirira bwegayiriza ewaabwe. Mukubanga gulupu y'abo abasajja ekozesa ssente, ekozesa obumotoka, ekozesa obusuubizi obw'empewo ne bannaffe abaali nga bayimirirawo buli balaba ku busente nga bakaakana nga batandika okwogera nga suupaga tupu kubanga balabye ekyokolaki ekyokulya ku mulundi guno nga mmaliriza. Oli ku Sama Uganda. Omwana wammwe Muganda. Basajja mwe Abaganda lwaki muwala n'omwana wammwe? Basajja mwe tubaleetere ebisero bya lumonde, tubakuŋŋaanyize ssente, tubaweeki kubanga nekyagulanyi leero okumunoonyeza akalulu. Oba oli mukulu wa kika, oba oli mukulu wa ssaza, oba oli Muganda, oba oli mu Buganda, Kyagulanyi tajja kukisosola mu mawanga kubanga ekiruma Omunyarwanda, ekiruma Omunyankole, ekiruma Omuganda, ekiruma Omusoga, ekiruma Omuluuli, ffenna twagala Uganda ekangula. Pulezidenti amufuuye. Bajja batwalula ku mawanga nga bagamba mwe Abanyarwanda babi, nga bagamba Abanyankole babi, nga bagamba bano ab'eggwanga Begundi babi. Naye nze nsuubira pulezidenti tasobola kubasosola kubanga n'omukyala afumba ewuwe, mukyala Munyankole. Kakati bano babadde nga bakozesa enkola eya divine and rule. Bwe batuuka ku Basoga babagamba bwe tebabagala, bwe batuuka ku Banyarwanda bwe tebabagala, bwe batuuka ku Banyankole bwe tebabagala. Naye Kyagulanyi ayimiridde ku national cause. Oba oli Muganda, oba oli Munyankole, oba oli Musoga, oba oli Mukyoli, ffenna twetaaga Uganda ng'osanga amalwaliro gakola, ng'osanga amakubo gakola, ng'abaana bamwe balina emirimu. Nkwatibwa ensonyi okuyimirira wano ng'omubaka wa palamenti ng'olwaleero olunaku lwa independence n'abasomesa tebaddangayo kusomesa baana. Museveni yakikola abaana obutaddayo ku masomero kubasobole okubatwala mu kampeyini ze. Era kampeyini ze zemuze kulaba zonna basomba omwana nga bamuteeka wali n'olwetondekera okubasaba ng'ava waggulu kuwagira pulezidenti waffe Kyagulanyi oye! Kyagulanyi oye! NUP oye! Uganda oye! NUP everywhere!
Chalo chamakusi. Bampita sama Uganda. Bro. Nemobi. Which wala byemu kyotalaba bulijjo bettaka lyaffe mwana wa sokoleke kakati we batuuse nti ettaka ly'abajjajjaffe lye batambulizaako amagatto temugenda kuteekako bwakabaka bwamwe ligenda kudda omanyi ti bano abasajja be basinze ettaka lyaffe eri lyonna balyeddiza basensedde eyo yonna bw'oba tolina kapasite tolina muntu mu gavumenti tolina wobayita mu kooti gye bali be bajjuddeyo mu bifo bino byonna ku poliisi bajjuddeyo mu magye be bajjuddeyo kati bo babadde bajja bakiruka they have a hidden agenda kati we yagambye his excellence Jagulabi yagambye nti ettaka ly'abajjajja baffe omusajja n'ajjukira mu faamu gye yagabana wali eri ne bajjukiramu ente ze batutte the other time n'abadde Nakasongola omusajja omu yeddiza ekyalo bakiyita kinvudde mu mutwe nja kukigamba mukulu Bukenya Dani akinzirizemu n'agobako abantu bonna n'abagobako n'abalala babiri ne bafa mysteriously so kakati ffe bwe twogera ku kyettaka ne mwami Museveni akimanyi nti obubbi bw'ettaka we buli bungi ffe wano mu Buganda mubadde mutufudde momboze abaana baffe bafiira mu Sizabalabu ettaka lyaffe lyonna mulyeddiza bumwalina pulaani yammwe mbu okutuuka mu simanyi 2025 nga tetukyalina we tuli tubeera ku mbalaza ng'ettaka lyonna mulitutte kati wabaddewo spirit of revival egamba nti ettaka lyonna lye mufunye wano si lyammwe muneetegereze ettaka lyonna lye mufunye wano ligenda kuba subjected to revision ne bw'oba n'ebiwandiiko ebifaanana bitya kubanga tulaba n'abakadde mubajjuza mu makomera abalala batemulwa gwe yafuna ettaka lyo mu bulambulukufu tolina mutawaana gwonna after all walifuna mu bulambulukufu naye gurupu zino ez'abasatuuse ezikozesa mu mulina connections mu magye mulina connections mu police mulina connections simanyi mu courts of law ne mweddiza ebibanja twali badde tulaba lwaki temusattira kubanga olaba ebigambo President Robert Kyagulanyi yayogedde byabadde tebyetaagisa nnyo kusattira musattira ki after all mumanye ettaka mulifunye ligale ffe tumanyi program eriwo eya Cattle Corridor the new settlers of Cattle Corridor balina okugobamu abantu bonna abali mujjukira babaavwazizza bano balina emmundu balina sente bali mu bifo byonna nonoonyo obwenkanya tolinawo obujja kakati kye tubagamba mugume ffe wabula statement eyazze egamba gwe muzeeyi gwe batutteko ekibanja kyo kuuma biwandiiko that's all bw'oba ogenda kufa ebiwandiiko biwa omuzzukulu there are times which are coming for the liberation. No, but again, Honorable, but tunatandika okubunyisa enjiri ey'okwegatta nga ey'okwegatta nkulu as opposed okuba nti mwe munaatulaba bajja n'amagatto bwe bagamba mmwe waliwo abamu abansanyusizza ababadde ba driving ekintu ekya tribalism osusola mu mawanga mbw'ogamba mmwe kati tuba tutegeeza ki bwe tugamba mmwe. We are talking to a cocoon of people, not a tribe, a certain tribe. There are tribes which feel offended when we say mwe. Waliwo amawanga agawulya mubaganyiza tuba tugamba kabondo kakundi cocoon of people kabondo abamu nabalabye beewozaako nsimanyi ffe Banyarwanda ffe Banyankole please not every Munyarwanda benefits from Museveni's government and not every Munyankole benefits from Museveni's government. They are Banyankole who are hustling. When I didn't South Africa nasanga abalangira b'Omwankole who are supposed to be in charge of Ankole as kings nga bali mpumelanga nga basindika bali eyo basindika bigaali abalala basomesa ne mbabuuza mwe you are the royals of Ankole what happened ne bagabwe tuddayo Uganda batutta kakati nze sikutunuulira nga Munyankole I'm looking at those people ne bwe babanga baggwanga lyo it is upon you okubagamba nti baneffe tuli balijjekitinze mugende eri. If we are Munyarwanda, do Banyarwanda come in Uganda during Museveni's regime? Gwembuza, Nkubuza, Otero Kuchaza, Abasajja Bagashumba, Abefuula anti beba spokesperson. Uliriza Kugamba, Otero Kuchaza, Musajja Ogasumba, Eyefuula yogerera Abanyarwanda. Abanyarwanda bazze ku mulembe gwa Museveni wano. Why do you think that mulembe gwa Museveni babefuula mbu Abanyarwanda waliwo aboogerera abagira bulijjo waliwo aboogera wali olabyeyo gwe waffe omanyi wajjudde Abanyarwanda wali olabye yagamba Munyarwanda genda Munyankole genda no there are no crimes are not committed by tribes
Mistakes are committed by those individuals. Even if they come from your tribes, we are not after your tribe. We are after those individuals who are killing our people, are grabbing our land, who have made us to be landless. If you're Not saying they're individuals, they own all the systems. They own all the systems. They are now over.